Olwaleero luyingidde olunaku olw'okubiri ng'ebitongole bya gavumenti okuli ekya poliisi ne KCCA biteekesa mu nkola ekiragiro kya Minisita w'ebyentambula n'emirimu Fred Byamukama eky'okukwata emmotoka ziganyegenya takisi enkadde ze yayogerako nti zaafuuka kizibu ezitakyasobola kutambuza bannayuganda. Olunaku olw'eggulo ekikwekweto kino lwe kyatandise era okwetoolola Kampala enguudo zaabaddeko ebbula ly'emmotoka ekyaviiriddeko abantu okutaataaganyizibwa mu ntambula. Kino nno kyavudde ku bannannyinizi takisi ganyegenya okuzitwala mu galagi okukanikibwa ate abalala bazipaakinze nga tebeeteekera kukwatibwa. Leero embeera teyawukanye nnyo na yaggulo naddala mu budde obw'okumakya enguudo ezimu tuzituuseeko nga takisi zibadde ntono ddala era ng'abantu abamu batambuza bigere nga tebalaba takisi zibatambuza ate nga newankubadde mu budde obw'akawungeezi tutuuseeko mu paaka za takisi gye tusanze nga takisi zijjudde mweziri. Mu paaka enkadde twogeddeko n'abamu ku bavuga takisi zino ne batunnyonnyola bwe bati. Tubadde tulinamu obulagajjavu kyamubukkiriza ne minisitule nayo yalagajjala lwaki tutuuka mu mbeera y'okuba nti ganyegenya n'ekyokubiri ffe tetuli balagajjavu enguudo mwe tuyita enguudo mbi Kasanje nakawuka enguudo mbi. Bategeezezza nti bagezezzaako okuzitwala zikanikibwe naye era leero waliwo ezimu ezikwatiddwa. Naye lwaleero abekyengera basitudde buto bakute emmotoka zaffe 5 z'Kasanje nakawuka nga bazisalirako wano. Abalala abavugira ku stage ya Gaba bagamba nti abasinga ku bbo leero tebakoze takisi zikyali mu garagi. Tuli mu looni era n'essaawa zino tuli mu kukola ki mu kunoonya ssente ezisobola okukola emmotoka zaffe naye ate twesanze ne gye tulina ozitwala essaawa zino n'ebbeeyi ekoze eki erinnya gye tulina ozikolera. Twogeddeko ne Rashid Sekindi ssentebe w'abavuga takisi mu ggwanga n'annyonnyola ebisingawo ku bikwekweto bino. Gwe bw'osanga emmotoka oba bodaboda egyasizza kabbalubu genda okateekemu oba bagikalabudde gikole. So tuleme kulindanga gavumenti kuvaayo kubanga tulabye ebizibu nti bwe bajja ne batuteekako directive nga yambagirawo ate y'amaanyi tukosebwa. Minisita bwe yali awa ekiragiro Ssabbiiti eyayita emmotoka enkadde yaziwa erinnya lya ganyegenya. Kyokka kino kyanyiizizza abavuga takisi bangi bwe bategeezezza nti ganyegenya kigambo kibi nnyo kityoboola omulimu gwabwe. Okubanyonyola tetagamu n'omusomo tutegeere ganyegenya kye kiki ali n'obwona obuuza omulala ganyegenya kintu kirala nnyo wadde nkyawulikise bubi nti batakisi bavuga ganyegenya kyalabise bubi nnyo era singa amazima gali nti tebakwesa emmotoka nti kubanga nvundu mweziri ne bakwese lwa kigambo ganyegenya. Izo baminisita kale balina ezaabwe ziganyegenya naye ffe ebintu tugenze tubitereeza we twogerera nti amagalagi gajjudde. Olwaleero ngenzeko mu galagi mu Kisenyi onoonya ne wooteeka emmotoka tokola ki tolabawo. Bagamba nti gavumenti ewawa obudde ebasomese basobole okwawula emmotoka ganyegenya ku mmotoka empya. Tolina agamba wa yange kasooke njijjewo simanyi kanyegenya kye kiki tebazikwese nti kubanga nfu nnyo oba nvundu ganyegenya kyababuzaabuzizza buli nasooka nayewugulamu tusooke tutegeere ganyegenya kye kiki era yange nagitutte kukuba lwa nsonga ninnemerako nga njagala kutegeera ganyegenya kye kiki era kyebagala kyekiriwa yange siganyegenya era nga bagamba twagala kino era. Kawooya Muhammad atulaze emmotoka ya takisi egwanidde okusaabaza abantu era alambulula bw'ati. Badereva baffe abalungi n'abasaabaze kati bw'otunulira omutto guno osinziira ku kino ogamba nti guno guganyegenya ng'omutto gufaanana bwe guti. Tusaba buli wa poliisi ng'okwata emmotoka sooka ogyetegereze mulimu emmotoka ze mwakutte ekituufu ng'emmotoka namu n'olw'ebiruubirirwa byammwe ne mukwata emmotoka zaffe ne mutusiraanya kwe tujja ekyokulya kwe kusasula balandi road takisi ezo ziribwako ennamba nnene bantu 35 bonna bali okwo. Byakyambadde Lawrence, Salt TV, Omunnyo. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.